Webale nnyo webalire ddala eyekomide ku Bukedde TV1 ku lunaku luno olwa Sunday eyasabyeko webale kusaba kama gwakoledde ebirungi tekigaana mwebaza ate gwatawadde togwa musuubi n'enkya lunaku. Nze Ssanyu Robina Mwiruka program muntu w'abantu bw'oba asubwa ku Sunday eri twalina omwami Muhammad Kachiika luli twalaba ekitundu kye ekyokubiri era mu bimu bye wasubwa bye bino. Abala gye tugendera mu meeting z'embaga ezo ndizigendamu nga kale kati bwe tukutunuulira oba omuntu awulira principal w'essomero yaliko oba nti e South Africa atambudde amawanga omuntu yandirowooza nti bwe wandizze wano business gy'olina osooka okulowoozaako kanteeke akedi ku Namaganda wali kanteeke stationary ey'amaanyi hardware supermarket ki ekikuleeta mu mirimu gy'abakyafu? Sirina explanation ntuufu naye Oluganda olutuufu nyinza calling kuyitibwa. Ani yakuyita? Yali ayogera linnya ki? Era Katonda. Kubanga ddala abantu abalina obusobozi, abantu abasoma tebaagala kulima. Abantu abalina ssente balaba okuziteeka mu kulima abanga azoonoonye. Anti tajja kuyitirayo. Kati abantu kati okusanga omuntu nga yasoma nga alina ssente alina omulimu ogwa waggulu n'alima abakikoze basinze kulima miti kuba tegibasumbuwa. Era buli muntu avaayo yenna abali mu corporate world agamba simba kalitunsuwo owummule, simba payiniwo owummule, nze gwolaba obukadde bwawe buli secured. Ne natuuka ekiseera ne nebuuza ti singa omuntu afaanagana nga nze oba afaanagana nga CEO wa New Vision oba CEO MD wa Tropical Bank, singa ffe tetwenyigira mu kulima mmere tugirekere abantu abawansi be balina okutuliisa. Olina ssente ezigigula kati gwe tooka ly'ebiri ekitundu likulema. Ngamba bali bambi basobola okusima ddamu n'enzizi n'okuteekamu piping system na buli kimu okubanga basobola okusustaininga olusuku olwa acres 25 oba 4. Kati kye neebuuza era abantu abamu beebuuza ne baga nti oyo lwaki ayonoona, lwaki ateeka ssente ze mu ebyo? Saagala kintu kye nteekamu ssente nga okuzifuna neegayirira bwegayirizi bantu. Tuddeko wali mu taxi tukulaba mu taxi ozivuddemu nedda wazirimu nga bw'oli mu Costa bw'oli mu loole otugambye business yali efuna ate ogiviiramu ki? Nali mpulira nga nswala okuyimirira bannange nti oyo mulirwana waffe nanyini era nabagoba obutajja wange niyenga kuleetayo ssente n'entandika okunoonya because okulima kuno self actualization nti gundi alina faamu. Mu kitundu kino njagala tutandikirawo wennyini we twakoma mubuuzizza nti amazima taxi loole Costa byali bifuna kiralu nga bw'atugamba ki ekyamugjamu naŋŋamba mbu yatya okuswala nga bamuleetera ssente ssente olwo ezituuka ne ziswaliza omulimu waliwo gutuuka n'ogusukkulumamuuko. Otya nze mba manya kasita kibanga kiyingiza nina kuguma bugumu. Kisinziira ku mbeera ey'obuntu. Kati bw'obanga wali mutemi wa mpuuta ne bwe ziba zikuwa ssente nnyingi naye n'oweza capital n'otandika okusuubula mmotoka ate era nga gw'osigala okyaga nti ankyalinayo omudaala gwange ogw'empuuta katwe mba manyi oteekamu abakozi ne bagira nga bakolera ku nsi. Kati anti ate era ssente bwe bazireeta ezo nga ziwunya empuuta naye okuziyingiza mu suuti y'owulira nti kiki kino. Kati taxi alina waatuuka eyo level n'ogisimatuka. Level eyo ogivaamu wali owezezza capital wa ssente mmeka oba wali otuuse ku level ki ng'olaba kati ssente ziva mu taxi ziwonya ziizi? Level yali nnene kubanga nali nina taxi ezisukkamu 3 ezireeta ssente buli lunaku kati gwoyinza okubisaamu n'okizuula n'ekyokkonkonanga awakaawo n'omalagira aziteeke mu banka buli wiiki
naye ekyo nakyo n'okiwulira nti nakyo kikaluubiriza. Ate n'ekyokubiri, ogwo omulimu ogukolebwa abantu abatandika abakyezimba. Ddala gwe mulimu oguleeta ssente ez'amangu. Takisi mulimu gw'abeezimba. Bwe kiteeke era omuntu obwongo bwe obwezimba omuntu anaakulaakulana. Omulimu gwe watandikira bw'olaba ng'oli yali asuubula mmwanyi ku kyalo n'atuuka okukaddiwa ng'akyasuubula mmwanyi. Omanyi obwongo bwe tebwakula. N'ekiseera ebutuuka bw'oba wali osuubula mmwanyi oba wali osuubula mmotoka olina ekiseera w'otuuka n'otandika okuzimba amayumba ag'abapangisa, n'otuuka ekiseera n'ova mu mayumba ag'abapangisa n'otandika okuzimba amayumba ng'ogatunda, n'ova mu mayumba amatono n'ozimba amaduuka amanene oba malls, n'ova mu malls n'otandika okuzimba amakolero. Bangi nnyo mbalabye malls bazizudde nti si kye kikyali. Kati batandise sugar mills, batandise factories, kumpi bonna bonna. Ekitegeeza abatugamba nti ssente bw'oba ozinoonya toyina kwenyinyala, oba ne bw'ozifuna tewenyinyala we ziva, batulimba. Tebalimba. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Bw'oba ng'okyali muvubuka muto, era bwe nali nga ntandika taxi nagendanga n'enjigula n'enjitwala mu Kisenyi ku mbuzi, era nasiibangayo ennaku 2 bagiteekamu emito, bagikola batya, bagifuuyira ebikuubo, nga mbeerayo nga n'ekyemisana nkirya ku mbuzi. Naye kati waliwo w'otuuka ng'ateerwa omuntu nga gwe okusinkana ku mbuzi, oli eyo olunaku gy'olumalira n'olwokubiri, oba oli awo supervisinga taxi, oba oyimiridde ziyimiridde zitya, olina okukula n'ogamba nti kati eno level supervisinga bizimbe. Nti eno level supervising ate abasupervising ebizimbe bansanga mu ofisi yange ne banyinyonnyola. Otherwise oba ojja kutoka okutambulira mu loole nga gwennyiniyo etwala omusenyu. Emmotoka oba ekidduka kyonna batugamba ebiseera bino nti abantu abasinga obifunamu n'obyenyigiramu baleme bibba, baleme bibatwalako, bireme kugwa ku bubenje, mbu mubisaddaakira. Wamma ebiseera ebyo takisi gwe wazikolanga oti? Nze ndi musiraamu. Kyekituufu tokolanga kintu kyo n'otakiwaayo eri Mukama Katonda. Tekuliiko takisi gye nagula n'etasooka kutuukako waka n'engisomerako edduwa. Nze nagambanga bisimillah mu linnya lya Mukama Katonda genda okole. Naye ate kyemmanyi era kye nalabanga baddereeva bange bwe yamalanga okugijjanga awo ng'abaako wagyekoona. Yesu bwabo abanga bakola service ng'otunula wansi eyo ng'olinako ky'olabye, oba efunye kabenje bagijjeemu endabirwamu ogenda okulaba waliwo w'olaba kayirizi. Kyekituufu buli muntu wa ddembe okukola ekyo kyawulira nti kye kimuwa amaanyi, oba asazeewo okugenda mu bya kinnansi kubanga waliwo gwe nagoba ng'olw'okuteekamu ebintu ebyo ne mugoba nga mugamba nti ebintu byebyo kuba muzisiba muzikola mutereme kugibwako, kati kangikuggyeko njiwa omuntu omulala agivuge. Ng'omaze biraba? Yes. Ojja kulaba nga agivuga n'engimuggyako n'atuula ku katebe n'enjiwa omulala n'agivuga wiiki nambanga namu bulungi nnyo. Erinnya naali lyogedde erya ddereeva oyo, naye kati muntu mukulu. Oluvannyuma ne muyita ne mugamba olabye ebintu byammwe tebikola. Emmotoka nagiwadde gundi tagivuze n'agimaliriza. Kati yiyo okwata ebisumuluzo bye. Olwabe mwana nga nti muzeeyi olabye ebintu byange bikola, toginziriza. Bizinensi eno ekola etya? Luli mu kitundu kiri nasuubiza abantu nti ogenda bannyonnyola. Tutya okuteeka ssente mu transport. Omuntu gw'ogenda oteekamu tomumanyi naye ayina ebizibu ebibye. Gwe wakikolanga otya okulaba nti ofunamu n'ova ne ku takisi emu, eyokubiri, eyokusatu, eyokuna? Abannannyini mmotoka be basinga okuba n'obuzibu. Batya? Tunenya abadriver naye driver akutunuulira gwe nga nnannyini mmotoka. First of all asooka n'akupima nti musajja watu watunze ekibanja kya kitaawo okugula ki? Era ogiteega ne ku luguudo n'ogitunuulira. Bwakusaba emipiira omugamba lindamuko lwe naamala okutunda kino oba eriyo ddiiru gyengoba. Ogira okola batule teriiko sindika, oyo takuleetera ssente.
oba ne bwebeera mpya naye ng'olubeerera ssente azikusanza ku bbaala. Mwe bwe mumala okukola mu nsange makindye ku kalenda ne bazikuleetera omunaanaajo bazikuwa otoolako z'osasula abaaki ababbaala omwenge gw'onywedde. Kati nina kwetegeka nti abaleme kunzi. Oteekeddwa okuba ne discipline ng'abaana abo balaba nti ssente bwe bazireeta ozitereka. Bw'akusaba omupiira gumu gw'omugamba nti naye n'ogweri gunaatera okuggwako tugigule emipiira ebiri omulundi gumu. Olwo tebakubye tebategedde nti ono omugagga batandise n'okuguza ebitaliiwo. Omwana wattu ate lwe basinga okwesiga kuba aba amanyi nti ono gwe nafuna tewaliwo kiyinza kumunzijako. Naye bw'akulaba nga ekaadi ogimuggyako ogimwewolerako ojja n'abalooni bagisongamu weewola school fees z'abaana ne takisi gy'owaayo. Bw'agivuga tagiteekamu mafuta gatwala luutu 2 kuba aba amanyi buli ddakiika bajja kugimuggyako. Naye bw'agimanya nti ono yeetongodde, bampitanga mayinja oba mufaalume nga bakimanyi nti omusajja ono buli myezi 3 agula emmotoka 3 oba 4 omulundi gumu. Oli n'agivuga eyiye nga agikuuma bulungi nnyo kubanga nasinziiranga ku emmotoka yo ogikuuma otya no reporting otya ssente zo. Nakugamba nga bugambi olina bw'oyinza okuwa emmotoka yo tugende mu bondi weeronderemu gy'oyagala. Oba katimba nze njagala eno katimba mzee nze ezo zidduka nnyo nze nzitya nze sikola wala enywa ye yagyeronderanga. Kitegeeza okutandika bizinensi ya transport olina okubanga ku akawunti kuliko ku ssente eziwera. Abantu tebatandika teriyo formula emu. Awo wennyini katusooke tuwummulemu katono tudde n'akatundu akookubiri mu programu omuntu w'abantu tovaawo.